Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako. Now have more for less. GoTV Plus, GoTV Value, and GoTV Lite in 3 options. Now at a reduced price. GoTV. Live it, love it. The City Bridals Kukamukamu Plaza. Naira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa nze sebaka nyabo. Community ogwokuna yayambadde white ne black. Awo ne baadde baleeta birabo banne abantu b'omukiyembe nga balina ssente. John yakiraze si kubeera bye bingi byawadde abazadde. Kubeera mukanogo kyali mu Club Delta TV bannaye ekiribwa n'omukolo gwonna gwa ssanyu abako bali mu kusomba ebirabo ebingi nnyo. Omugole omukyalo oba yakakyusa emirundi ng'emeka nze bannaye simanyi naye nga amutaddemu esente ye big size gwendi wano naye gamba ye mugagga yeetulidde awala bulabi abaana bakola gye baleko sebo kale nnyo gye baleko nnyo bali kutegeka mukolo bulungi. Amina nnyo bano bali basomba bintu ennyabo basomba nabimalayo nga toliyo bajja bimalayo nnyo oba otaddeyo ate kupinga kyula nti biweddeyo akakiiko kategese bulungi ennyabo baleko sebo kale nnyabo amanya gaffe sebo yenze Kasibante John wewa ng'oli munene ndaba olekeddwako bantu banene beereere omutuuze w'ekansanga Kiwafu Estate okolera ludda wase kolera mu Kiyembe ku Market Street. Abantu nga bakwagala n'omukyala bonna gye mukolera ffenna gye tukolera naye byonna twebaza bwebaza. Leero olwogerako ki? Olunaku lwaleero nja kulonga okulwerabira mu bulamu bwange. Mbadde sibeeranko mu bantu bangi bwe bati leero gwe gusoose nga bonna batunuulidde nze nga nze ensonga. Omukyala bwe yasoose okujja bane walabyeki? Nabadde suubira nti ye yazze nabadde muntu mupya nnyo naye mwebaza nnyo abaddewo mu byonna. Lwaki ogambye nti abaddewo mu byonna? Wanjawulo nnyo mu bakyala abalala. Biki ebimufuula ow'enjawulo ng'oggyeko ka black beauty kaako? Bannange siyinza byogera nebimale naye ye buli kimu wano kumpi. Ye buli kimu mu mbeera zonna abaddewo mubi mu bulungi. Tukanya kwebaza bwebaza. Aba yakava ku kampasi ng'omulengera ku Kiyembe awo ng'olumba nedda nnyabo naye nga twali tukolera mu kampuni emu ya Winning Star Electrical ekulirwa abakyala bali basatu. Kuliko omukyala Maria Nabasinga ne kubeerako yewe muganda wa mukyala kati ne kujja kubeerako mukyala Nantume Rose Nalungu ate oyo mwannyinaze ne kujja kubeerako naawo wakati tumutwala nga senga waffe mama twalina connection ntanna mu birutteewo tubeebaza byonna bye bakoze batuzimbye tutuusa wano batubeereddewo mu buli mbeera mu butuufu twali tetukisuubira naye batubeereddewo mu buli kimu ne twebaza ne maama mukadde anzalira omukyala mwebaliza ddala ak'ensuso nnyo anzadde ogwokubiri kubanga kati awo yafuukira ddala maama mu buli mbeera. Waliwo n'omwami bamuyita Sekisambu Vianney twafuuka ba Luganda be bategese omukolo guno mwami Ibula pozi ne chairman waffe kubanga olunaku lwa leero ffe twatula entululonda
wabula omwami omuyita chairman wa Kiyembe atwala abasuubuzi bonna yatusalirawo n'agamba olunaku lwe mbawadde omukulu tuvuteredde mutufe ebbanga tini nnyo nitwebaza Mukama ntufunye abantu netufuna abantu buli kimu kibadde kyevuga kyokka kitambudde bulungi era byonna abantu be babikoze ba mikwano baki omwami Paulo Mugagga tumwebaza nnyo okutubeerera mu buli mbeera taata Saidi eri abatuzaalira omukyala tumwebaza era nga kyembasaba basiima akatono ketubaleetedde batusiimira akatono ako ketubaleetedde ketusobola omukyala omukakasa ki ng'akomyewo mu maka omukyala mukakasa nti nja kumwagala paka bukadde byonna ebirungi abikoze pozine tubibaza nemwebaza mwami David Kasule director niwe biba tukoledde byamaanyi akayimba kenandyagadde batukubire buli bubiri akajudisi babiri ampisizaawo nendi kyendi bwe banabutukubira mu butuufu kyebugamba kyetuli ate tina kyetwafaanaganya n'omukyala kwegamba simanyi tuvudde wala akagambo kezibeera mwanyinaze bakulembeze nnyo Katonda bajja kuwangula buli kimu kyekyo kyokka mani wange muto wange ambeereddewo nnyo mpozi ne maama anzaala naye mwebaza nnyo okunzaala nankuza nabo ne maama muto maama w'ejjoggo mwebaliza ddala yandera kuva buto Bestman naye kati mugambire ddala Bestman maama nga bakwebaza siwa kya Mukama nyabo lwaki yalonze gobeera Bestman yampadde surprise nange sinakitegeera naye kitegeeza neesiga nange wange gwe nalonda ebiseera ebyo nankondako kwali kumwesiga naye yampadde surprise bantu bangi nnyo tuzena abantu bangi nnyo alina emikwano mingi naye nanonda tuwaze surprise kosi kyembagamba nti kyendaba nti bumu yali omu naafuna omukyala obumu obwo bwe badde nabwo oba bwe balina bweyongere mu maaso nga bijaba birungi Tuyanza nnyo sebo badi bagamba no mutabani how are you baby? I'm fine. Where is daddy? He's there. Hey, and where is mommy? Mommy? The other side. The other side. Mommy and daddy, who is your friend? Dad. Baby ono mumwe ku ngalo ez'amaanyi ku nzija kyasi. Azemo nzija ya nnono. Taata wano Ssaabasajja guno kwali ku mukolo yaze wadde atuuse kawungeezi beene naye tumwaniriza atuuse banne engalo ez'amaanyi bannaye beeni sebo oyo atuuse neyanzeeke tazze yekka n'essavu lya Buganda bane essavu lya Buganda balyese nannyini Simayiro kwali ku mikolo neyo emmengo wagirekayo lwe wajja okukiika abange taata oyo Kasibande Geoffrey omwami Kasibante bannaye ekyamazima yaleetedde ddala certificate erimu emiwendo emiyitirivu ennyo ziro zituuse mu fulemu taata ennyumba yo yino abaye kweri enyendo ku nnyumba kweri bagiteeseeko bane tulabirewa abaana b'obulenzi mutwale n'ebibbo bino ebyambadde ng'abasisita kaakati ndeeta nsumiko z'abamaama z'embugo z'abamaama bannaye nga tulabirawa naye taata nga bwe wagambye maama abeera ani maama ate era maama oli senkulu gwe wakwasizza smartphone era smartphone ye yeeyo sebo muko mu Buganda musajja makungu nga yasekwa nange yino fanya kujja
kamulyanga mu enkoko endala enemala. Taata kkiriza omutwalo ogwo. Omwana alese ekitabo ekitukuvu. Abaana bano bw'olabanga Mukama agenda okwonooneka mu nsi, saba nnyo Mukama aleme. Taata kwatako omwana oyo. Kubanga omwana bw'akola ebirungi nga bino tekyandyagadde ayonooneke ate atuuka abantu omwogera nti ono yakola bw'ati. Owange nange kamukwateko mu ngalo. Omwana omulenzi ono ekyamazima bano bonna abengu bagambye mutukwatyeko mu ngalo basiimye nnyo. Era taata bw'osomanga ennyo n'olaba nga awezezza emyaka 9 ng'agenda okwonooneka, bw'osaba Mukama ng'amujjulula ng'akyali mulamu. Taata kaddeko waggulu akwateko omwana omulenzi ono n'abeefaanagana basobe omukwata obulungi. Ddako waggulu omukwateko mu ngalo. Mukwateko mu ngalo mwana kyekyo. Era taata n'agamba omwana oyo atuma omukulu talabankana kino ekirabo kino kimuwere. Taata mugagga. Taata mugagga. Bannaye wali wano. Mukwase ono kimwekwasize ddala yennyini. Mukwasize. Wangi. Sola pane eno. Bino bya jjajja Kabwami. Jjajja Kabwami mulwadde ddaamu namba. Amasanyalaze ne gagenda. Uganda namba ddaamu egizimbidde emyaka emeka ekaluma mwe mugizimbidde mu lunaku lumu olwaleero luno. Ate eri ya taata Julius. Taata Julius. Wangi. Taata Siza wali. Taata Siza wawa. Taata Siza woli. Kwa oli jangu n'ebintu byo kwasa ebintu byo. Jangu omwana kwata. Jjajja Kabwami naye ayinza okuba wali. Badayoleza maama engoye. Amuleetedde washing machine. Taata kkiriza amuleetedde ensuwa enzungu ayimba ekigambo kuzaala kujangana. Ku mulundi gwe ogwokutaano yambadde purple ne silver kabadde ka dress. Kano nno yabadde kakubeera nga afunirako empeta wamu n'okusala keeki. Kafiga ke kavuddeyo bulungi banaye Justin nga yanyumye. Mulungi nnyo oyinza okwonooneka mu wiiki ejja. Mukulu gw'osinga nze obulungi. Kansabe kaakati tugende. Taata. Naye ng'ekyama nakukakasa ebijja kutya empeta n'obugere bukusanya. Tano kake 3 2 1 0. Namukulu Teba namwe mwebale nnyo n'abantu b'omu Kiyembe mwenna. Anet, thank you. Mukwano gwange Rose ne Jane mbebaza nnyo mikwano gyange mwenna besitogedde. Thank you so much. Omulundi gwe ogusembayo yambadde yellow ne blue. Awo nno n'aleetera omwami we kye bayita Kabo Kamola. Yayongedde okulaga nti abantu b'omu Kiyembe abasiima bwe yayise mu kubeera nti ng'ajjako okuba omwami we Kabo Kamola newe yabawadde ebirabo. Buli yazze ku mukolo yavuddeyo n'ekirabo eky'omulembe. Justin ne John tubagala nnyo mwe kweta mukolo ku Delta TV. Butyo katutunuulire engoye omukalazi yayambadde. Olugoye olusooka yalugola akakadde kamu n'emitwalo 8. Olugoye olwokubiri olwo nno lwali lwa miliyoni 1. Olugoye olwokusatu lwali lw'ekitundu. Olugoye olwokuna lwali lwa mitwalo 8. Olugoye olwokutaano ekiteeteeyi kyali kyakakadde kamu ate ng'ekyasembyeyo gomesi yasembyeyo yali ya mitwalo 8.
balabalamu. Wow, Justin ne John mbagala nnyo nange mwebali kunjagala era tubasaba mwongere okubeeranga mulwanda okubeezawo amaka gammwe mu kaseera kano tugenda mu wedding album jjukira onsindikira bifaananyi byo ku WhatsApp ate gwe kennyini n'orecording eddoboozi ng'ombuulira okukyala kwaliwo ddi oba okwanjula kwaliwo ddi bakuyitaani wayanjulaani omukolo gwali luddawa gwe kennyini gwabyeyogerera ne weewaana tewalaba ebyaliwo Sunday wedde kati kulage ne bano mu wedding album yaffe. Vincent Nsubuga yakyala Mbasa Morris Kavuma nga 21 Ogwokutaano 2016 ebuloba ne bazanyo singa wange ne bbawe bebali nnyo bebalire ddala. Wow, kulikayo mu wedding album nawe nsindikira ebifaananyi byo ku WhatsApp n'eddoboozi lyo lyennyini tukutera ebifaananyi byo waneeno ku Delta TV naye nga tugamba okusinga mukolo okugulaga buli kamu ne tukakulaga nawe omukolo gwo ne gukunyumira ate bwe tumala tuguteeka ku YouTube ku Sharita Show n'obeera ng'ogulaba. Gomesi zino nayambaziddwa omukyala ayitibwa Marus ku Anet Plaza. Marus nakyambadde webale nnyo webalire ddala kumpa bugomesi buno bulungi mu kaseera kano tugenda Mulango ate twerabira kubeera ng'ofuna dikoda ya GoTV omwana w'omutwala ku Njovu Junior School genda ku City Bridals ofune ngano ya Master Grain Millers eya Blue Ribbon ate loyite ku Sharita's Hair Clinic. Tugende Mulango tukomewo tugende eri Kachumbale ebyaibo ojo kuna Ndaira sirimba leero bino binjogera bya ku mwoyo omutima gwange munda ekukubira nze